Labonita kati we are relaunching 2020 officially eranga tugenda kubeera ne comedian Mariachi Madrat and Chico Maulana comedy fiesta bajise the theme bajise ganengeze you understand so muje nga abiri mubiri ku theater Labonita then abiri mutano tujabera big zone Nansa now okwingira jijabera emitwale 2 n'emitwale 3 VIP ale bad bobo okedde singo okedde gumu kitundu tujja gukwata okay so okay tuyanziza nengeyo tuvuddeyo Jackster mpozi omukyala Winnie agifena tumumanyi bulungi nnyo ebigambo bingi bizobe mwogerwako talina mpisa omuyimbi ateguya omuyimbi ambala obubi anyiga obwana bw'amasomero abantu amuno gatwali disappointed yatandika mukazi mulungi ayambala bulungi all of a sudden nayo noneka Juzi yakola ka video nga line Chosen Blood yazinanga naye yabadda akantu ngakampi kale nabagizine mbogera ne bamuvuma ne bakola buli kimu kati kulu yavuddeyo n'agamba bawagizi mwe sagala kummanyira temundeta ko kajanja nze yenze Winnie nja kusigala nga nkuna magwe kirumi agende yetuge sigenda kukyusa bobonjagala njagala nga wendo watonjagala bireke abanjagala je bali ate shibanga akuna maye nga akuna mangate mbundi munene mbundi munene so what bana anyway ko Winnie atunyonyodde ne ku concert ye by the way omwaka guna ina concert hatujirabe naye nga atuvuma atyo ate mwaji mwesiba ku bantu twogera nnyo 2020 first of all njagala okutukiriza abafanzi It's not forced for politics. Now that 2020 first of all njagala okutukiriza abafanzi bange kyenna basuubiza njagala mbaweyo concert cause sikolangako concert so njagala mbaweyo concert then ne music wakabi mungi ajja gwe mutansuubiramu kubanga nze manjagala ne mbawo ekipya ekitali kya bulijjo ngezaako okulaga picture mu bafanzi bange nti in the video olaba 2 outfits sekyo so waliwo outfits etali revealing ne kubeerako ne dance outfit ng'eri revealing so I want to show my fans to also tell my fans to love me the way I am kyongera okulaga nti byonna mbyambala bwemba nzina nyambala bulala bwemba nyimba nyambala bulala ekitegeera so byonna biri wamu byonna mbikolera wamu so mweyo video kiraga nti Winnie agitali kyusa byayambala bwatyo we mujja okumwagalirayo nga bwali let my fans accept me the way I am. I know most of my fans love me the way I am but waliwo ne bafanzi bange abatandeetako akajanja yambala bwoti yambala nga hajati no kati mweyo video nyongedde okukibalaga nti tekirikyuka kiribeera bwe kityo yenze manyi buli artist ayina kyobanga baba mwita artist buli artist ayina art ali different mu ye so I have a different art in me so we mansazeho okwambala engeri gye nyambadde saagala muntu yenna alina kireka ku kajanja yoyo art wange gwe mba ndeese kaba kajanja kubanga we tubeerayo ku set tubeerayo feka kitegeera omuntu aba ayagala okumpa amagezi aba alina kujja ku set wali kitegeera oba nonkubira essimu noŋŋamba nina kyenjagala okugatta mu script yo nenkuwa omulimu nojja nompa amagezi naye wemba nga management emaze okumbrandinga notusanga ku social media ekyo kiba kyawedde oba tolina kyojja kyusa that's Winnie Nwagi the fire dancer the fire baby byonna wamu owakanokoze kwega I'm versatile like that then also the negative fans let them respect us balekera okutu like fans need to stop insulting me stop insulting me on social media because enaku zino nakoowa kyoŋŋamba kisinziira kwega kisinziira kyoŋŋamba ku page yange naye bwenja okuddamu siina gwentya temututiisatiisa waliwo abatiisatiisa olina ajja n'akubulira neyefuula sengaawo no basenga baffe tubamanyi gye bali ewaffe okitegeera temutuleeta ku kajanja ababulire abaana baabwe bulanga muwala waali ku page yange tomwagalako gimugyeko essimu muzeeyo ku ssomero asome kitegeera nange nina omwana ate ndiwaddemba okuzina mu maaso ge we mba njagadde kitegeera bw'oba ng'owulira abantu abanene tebambala ngoye bwezi me personally nze Winnie Nwagi I inspire the thick women kitegeera
edda abawala abanene balinga balina engoye ze batambala. But because of me, because of you, I can do this and that. That means I inspire people. So no one can stop me. But fans, but wagaire nga bwe tuli bambi, tubasiima naye waliwo we kisuka.